gwe ngoli ku bwangu mbadde nkusaba oyite ku eno video gwayagala okuyiga n'okumanya gibeereko kakati full figure omumwolegera amatama ne gakubeera nga ag'embizzi nawe mbadde nsaba obereko kuneeno era gwe wenna ali eyo mutaginge mu video eno tutandise bwe tuti ono ye Eric Mwesigwa eyagamba Bobi Wine nti yamutulugunya mbadde nsaba musokemule kanene akatambi wabula mbazeyo ne mu a few moment later nako mugenda kukalaba tujje kusanya byayogedde ntandise naako DJ nembererawo nentwala mu ddwaliro buli kimu yabadde ekikola so sawo mbadde nzo okwagala okutangaza ensi n'eggwanga limanye nti no sometimes ole ebintu ebibeerawo mu nsi amulawoza nti byadda nga tebibwe byakupanga muganda wange ono gwe mulaba wanena gwe ntudde naye wanena yabadde agenda okuddako kutokyalingibwa mwezi gw'okuna omwaka guno gwennyini nze gwe mulaba waneno twapanga ekintu kino eyantuukira bamuyita King Zali abeera ku gadi ya Kibanda akolanga bodyguard wa Bobi Wine nandukiramu ekintu kyonna nga bwe kindi sigenda kukola kuti nego tofaayo togenda wulira pain yonna so bajja ne bakukwata nga obakukwata balina ebiso bakukuba no banga tosawulira pain yonna ne bakola bakukoze ne bakutokyali nga ne bakuswaje bakusudde bamala okusuula ne bakujja ne beflat ba government yakusudde ne bakutwala mu ddwaliro lyonna natako kuwa treatment bichi byonna mwala ba media bino badde bitambula so nzo kuba nti ndi wanene mbadde mpulirwa kuba bansuubiza okumpa $5,000,000 ne bayita bapa ya nemitwale akakadde sakafuna mu NUP ebyaddala bino byenjogera so manja kujja propaganda yabadde atambula nga baleeta abantu simanyo na ina tocha ina byatusiddwako that's why bamulaba nga ndi wano ndikogera njagala mbagambe so nga bwe badde yonna bibadde etambula nti bino byantusibwako si government si yabintuusako byakolebwa kibiina kya NUP. Okay, oyo bamuyita Eric Mwesigwa eyavayo n'agamba nti ekibiina kya NUP kye kyamutokyalinga era eyamutuusaako ekintu ekyo bali bamuyita Bobi Wine naye nga ne yamwogeza ebyo Eric Mwesigwa yali ono gwe mbasongerako ono bamuyita Felix Kraije omwogezi w'amagye ye yamwogeza ebyo kakati kakana akatambi nga bamaze omusuubiza bye bamusuubiza nga babimumye wulira bye yayogera kakano nako mukalaga yakozesa oba NRM yekozesa ekituufu nga bwe kiri ngenda kiddamu wanene ku mpewo kuba kyemmanyi wano bw'osirika ng'oli wakufeera ofa nze mmanyi tuno katonda nanyini buyinza Mwesigwa ne bwenfuna ku lwaleero naye nze kyengenda okwogera ku mpewo naye bannayuganda abali baganda bange banyinaze bange bamaama bange bakojja bange basenga bange mbasaba mu nsonyiwo byonna ebyaliwo NRM yankozesa okwogera byenayogera byonna bye mwalaba mu mawulire nze NRM yakusuubiza sente mmeka nze nganze balina bansuubiza okumpa bakusuubiza ki bansuubiza okumpa drone bansuubiza okumpa sente bansuubiza okumpa amaka bye batanaba kumpa namalobozi nga ina abamu nga bankubira amasimu inagamba bagenda bagamba abantu ku bitundu gyembeera Mwesigwa bamuwa emmotoka bamuwa amaka kyemmanyi n'emikwano gyange abamu abali mu kimanyi tino Mwesigwa bamuwa amaka bamuwa emmotoka ali bulungi naye nze bannange mbategeeza amazima gennyini gavumenti ya Mwai Museveni oba gavumenti eno bobeera awantu kyensobola okwegalijinga bageto yuti abali eyo ne bannayuganda abali eyo nyweranga ku kigambo kyo awo njagala okubuuliza NRM yakwokya oba abantu ba gavumenti bakufuna mu drone ne bakuwamba ne bakwokya oyo gwe bayita Eric Mwesigwa yavaayo n'alabisa gavumenti n'essaayo olwaleero nali mmanyi bayiga neera still nammwe bannayuganda mwandibadde mubeeramu amagezi agamanya gavumenti gye muwagira so gwe wenna nenankyukakyuka nsaba twongeremu omuliro akasajja akaliro bakawulira Museveni akalira akawulirira ddala okitegeera kati oyo gwembalazaawo ye Eric Mwesigwa eyamugamba ayogera ebyo ebigambo yono Felix Kraije oba katera omwogezi w'amagye oyo tumbuto Felix Kraije kati essaawa y'olwaleero wendaba ono Nakangoobi full figure ng'awagira omuyekera n'okumusapootinga ekyo sikyeneenya ekyo sikimunenyeza
lwaki naye akozesebwa state okitegeera kati sayo olwaleero full figure okulabanga owe ebigambo gwe nebbalamu ono omulenzi saanya ebyokwogera no sense ebyo byavaawo dda baaba ebyo bavaawo dda mugenze okusanga bannayuganda baabuuka kyekino ekyasooka kyembalaze okitegeera so bino byemukola labishi yennyini bino byemukola kasasiro ezo ze firimu kyekyo kyakugambye nti bazizannya dda ne ziggwa that's why nti we mwakyogedde bannayuganda tebakiguza era bakitutte just for granted just kasasiro busasiro okitegeera so nakangoobi ng'olabye bambi okufiira mu firimu yo nkulayirira amaziga g'abannayuganda gajja kubaddira mwagala temwagala ebyo gamba ono omulenzi ayogere bino naye kyemmanyi tugenda mulabako mu a few moment later mulinde tugenda mulabako mu a few moment later nga byayogera luli eri tubizza nga wenziziza bineeno nga byayogera luli eri tubizza ne beyakoogera nga tubizza fe tulinze fe tubeerawo ono tetumuta next president the only last hope gye tulina mu Uganda ono omulaba ono osaaga